Gatandikira ku mawulire agennako ag'okutibwa kw'abadde omugunzi w'engumi Nakinku Zebra Ssenyange yattiddwa mu kiri ekyakiza olunaku olwaleero era nga yalumbiddwa mu mmotoka zaabadde bbiri. Omuwendo gw'abantu abataategeerekese ne bamusasira amasasi agambye mu bulamu bw'ensi eno nga n'ab'enju ye bawulira, wabula poliisi egamba nti etandise okunoonyereza baani ababadde emabega ow'ekikolwa kino eky'okutta Zebra Ssenyange. Yaliko kapiteeni wa ttiimu y'eggwanga ey'ebikonde Isaac Ssenyange eyakazibwako erya Zebra oba Mando akubiddwa amasasi ng'abaana be ne mukyala we bawulira. Bazze wano abazze nga batubuuza Zebra baali tebambadde uniform ya poliisi, badde mu bya black nga balina gundi ye flag ya Uganda. Ne baŋŋamba kaa chini nefukamira wansi ne bansongamu emmusto ne baŋŋamba Zebra aliwa. Eggwanga Uganda lizzeemu okuyiika omusaayi ekyewanisizza emitima gy'abantu olw'engeri kati abantu gye battibwamu n'okukubwa amasasi ekyeyonoonere. Nnamwandu wa Ssenyange eddakiika ezasembyeyo ne bba azinyumyanga lutabaalo. Kati wewajjiddeawo omusajja n'agamba yabadde muleyaye nga tayambadde uniform kuba bonna badde bambadde biddugavu nga ne festo so azira abazibisse n'agamba zoyo mukazi wa Zebra n'abaana be gye bali eyo basatu alina omwana omulenzi ng'akonfaminga amanyi Zebra. Bwe nagezezzaako okusitula omutwe mulabe ne baŋŋamba tunula wansi nensigala nga ntunudde wansi neera saamulabye neera abantu abasite Zebra saabalabe babadde bambadde ebiddugavu ng'olabako maaso na nnyindo naye Mukama yamanyi. Ebyabaddewo nga Ssenyange attibwa mukyala we agamba bitiisa n'engeri gye yalabyemu ensi y'abasirikale ababadde bambadde ebyambalo. Bano batiddewo omuntu mbadde nziruka bwenti nga kanzira ensooka enoota essimu mbadde ngenda bwenti nga mutabani wange akomawo ng'agamba taata gwe basse ne mugamba olimba n'aŋŋamba gwe basse naye okukkiriza nga west bag ye agikutte ejjudde omusaayi. Bw'atyo Zebra we bamututte, Zebra we bate bamumaliriza, Zebra bw'atyo bw'ageze, Zebra bw'atyo bamututte bannange. Mutabani w'omugenzi Isaac Ssenyange Junior agamba kitaawe yamulabye ng'afa kubanga abanoonya obulamu bwe bamusanze mu nju. Nze nengera mu kisenge kyange nga ndi ku ssimu awo nabye ndaba awo nabye nkola ku laptop yange. Then muzeeyi nenkomawoko ofuna ebintu ebyokulya nenkomawoko nga muzeeyi ali mu kulaba programu emu ebaddeko Museveni ng'ali ne Minisita Kiwanda ng'ali mu giraba awo kusaawa nga 5 awo. Saawa 5 kitundu ebyasi bivuze bingi nnyo, bakubye ebyasi bingi nnyo. Awo bakubidde ebyasi ebingi nnyo we bakatandikidde okukoona giraasi z'oluggi lwaffe tandiko zikoona. Muzeeyi oluwulidde nga bakoona giraasi n'agamba kijjayo omuntu saawa zino budde bwa kiro bakoona batya giraasi n'akola ki n'adduka n'agenda emmanju. Ayongedde n'ategeeza nti kitaawe olwalabye nga bamuzingiriza n'agezaako okudduka ekitamutaasizza. Neiba batugambyeko nti nno oluyingidde kalina waneno nakkirira amadaala otuluse ku kageeti bamukubye ekyasi era olabye amukubye ekyasi ne kimuyita ku kisige waneeno ne kimulyako ku kisige waneeno n'asigala nga adduka naye ng'abasajja baasazeeko dde ekitundu kyonna badde bakubyekubye amasasi ng'abantu bonna babagambye bayingire amayumba. N'ayingira akakuubo awo wabeerawo mu bokisa munnaffe awo amuyita Paulo Sebuufu ayingira akakuubo mama Paulo abadde awulira saawa nga 6 awo abasajja bajja bamugoba bayitawo abamu abalala bajja mu kakuubo nga bamulaba nga bamubuuza gwe gwani n'abagamba nze Zebra Ssenyange naye sirina musango simanyi waki mungoba. Kati ne basigala awo nga balina ebintu bye ba-exchanginga then mukazi nga tebannamutta nga bamukubyeko ekyasi nyalye bamukubye dde ekyasi nga adduka then nayingira akafunda tebamulaba bulungi namubuuza erinnya lye bamubuuza erinnya lye n'agamba nti ye Zebra Ssenyange tebamutta. Ssenyange abadde n'ettutumu olwa likodi ze yakola mu nsiike y'ebikonde kyokka era ng'atendesa abantu naddala abavubuka abawerako. Mu maka ge gibadde miranga na biwoobe okuva mu bakungubazi. Bo abatendesi ba Ssenyange mu bikonde bamwogeddeko nga badde omuyizi atasangika. Kale ennaku y'amaanyi buli wemulowoozaako kati atege maziga. Kibulala n'ono mukulu munnange kwe twabeeranga
kati buli wawe bw'omulaba ne mpulira ebyengenge nga bizze. Ssenyange yeegasse ku bantu abalala abawerako abattiddwa n'emmundu mu kaseera akatono ennyo. Abalabye ng'ettemu lino ligwawo boogedde ebyabaddewo. Nze badde ntambula butambuzi mpulira amasasi gakola ki agavuga amasasi gadde gavuga n'engamba sasa agavuga ago kiki n'entambula n'ennyira gye nagenze kati okudda ntambula bwe bangamba nti koki bakoze ki bamusi. N'abantu okwetooloola Kawempe yenna bategeezezza nga Ssenyange wakoze ekyamaanyi okutumbula ebyemizannyo naddala ebikonde. Kati state ng'ekimanyi nti ono abadde musajja waayo nga kamera ziri ku nguudo ne wookyamira okugenda ewa Mando waliwo kamera tetunnafuna kyankomeredde ku kufa kwa Mando. Ssentebe w'ekitundu kino aliko bennyonnyodde ku nfa ya Zebra Mando. Abadde baweranga 30 babadde mu mmotoka kika kya drone tezina namba plate naye nga basazeeko ekifo kyonna ne bakyetoola musajja atusenyange ne batuuka ewuwe n'ennyumba ne bazaasa endabirwamu n'asobola okuba nga ayagala okutaasa obulamu n'abuuka n'ekikomera adduke era bwe bamutidde obala ennyumba nga 2 okutuuka ku yange. Oluvannyuma omulambo gwe gutwaliddwa ku ddwaliro ekkulu e Mulago olwo ne bagwongerayo e Lugogo okumukubako eriiso evvannyuma eri abali mu nsiko y'ebyemizannyo. Kura poliisi afande Moses Kafeero ategeezezza nti bagenda kukola kyonna ekisoboka banoonyereze okulaba nga batuuka ku muntu eyakoze olukwe olw'okutta Zebra Ssenyange. Nga baddaatula makinene nnyo mu bavubuka mu bwayiise era kino mukimanyiro kimanya okwogera nabo ng'ayogera n'abavubuka abeera ne RCC abeera naffe abavubuka bangi abakyusizza nga tebayimubya kwekalakaasa Zabulooni gwe mulaba nga investigations ebyenjawulo ebiriwo ne kamera gyetuli ku byo. Bya Robert Mutebi, Kabenge Yusuf ne Wandro Bone, Crossroad TV.